Abalwadde n'abajjanjabi mu ddwaliro ly'e mu disitulikiti y'e Butambala beemulugunyiza ku mbeera embi gye bafuniramu obujjanjabi ne bategeeza nti kyongedde okuteeka obulamu bwabwe mu katyabaga ak'okulumbibwa endwadde endala. Era bw'obeera muli Buwundo byonna byali omwo ozze kujjanjabibwa ate ofuna birwadde birala. Bagamba nti eddwaliro liri mu mbeera mbi nnyo banokoledde obucaafu obulisi kabuyonjo ebbula ly'amazzi n'amasannyalaze bagamba nti bikalubiriza obulamu bw'eddwaliro. Amazzi tegakyasobola kukola kikufurashinga kukka kati bijja ne bijjula n'emmanga bisoweje ebipayipu tebikyatwala eri wakuŋŋaanira akazambi wansi kati bwe bituuka ne bifulootinga ne byabika tawuni yonna n'ekolaki tawuni yonna n'ewunya. Kalugendo lwolesa omulwadde wakulongoosa nti ate amasanyalaze gagenze ogenda omubuuza nti ate genereeta amafuta temuli. Bategeezesa nti batuukira ebikikwatako ebigambo bye bayita ku mutwe tutuuseeko mu ddwaliro gye tusanze abalwadde n'abantu abatunnyonnyodde embeera gye bayitamu. Eddagala twerigulira bwegulizi balinga abalyamu buli kuba bojja wano nti ate kkirira emmanga ku kiriniki ddagala gye bali kuwandiikira bw'oba olyagala wano emitwalo mingi. Buli wotuuka baagala kusaba ssente. Simanyi bwe ekizibu kwe kyava atuma amazzi. Abalwadde bagamba nti kyenkana buli ekiri mu ddwaliro tekyalina mugaso okuggyako ebinyonyi biririmu. just okubeeramu but not for treatment si bya kujjanjabibwa. Abantu balaze okutya olw'ebimu ku bizimbe ebikutte mu bina ebbula ly'abasawo ebiseera byawaggulu ebireetedde okwebuuza obadde eddwaliro lya gavumenti. Sobola kubanga eddwaliro ddene lya gavumenti nga lirina dokita omu wemwetaaga badokita nga singa ono abataliiwo oba afunyemu obuzibu bayetooloddemu omulwadde najja ng'akolebwako. Kimanyiddwa eddwaliro ly'e Gomera lirimu ku malwaliro amanene mu ggwanga era nga lirikwatidde ebyobulamu mu disitulikiti y'okuli Mpigi, Butambala ne Gomba era nga abalwadde basaba ekikwatako okusitukiramu okutereeza embeera y'obujjanjabi mu kifo ekyo. Leetoddwa abantu abeetaaga obwetaavu mu disitulikiti nga ezaffe Butambala, Gomba, Makuta n'Emityana. Mu mbeera eyo wetaaga kubaawo ekikolebwa amangu ddala okutaasa embeera. Tusaba gavumenti etuggyireyo ddala obanga batugambye tuli mu private room nga tubeere omulaga tugenza mu 6 babe nga tufuna obujjanjabi obutuufu naye tetubulina. Bo abaddukanya eddwaliro lino baganya okubaako kye boogera ku mbeera gye lirimu. Joseph Kinobe yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV1.